Kola chamanyo kubeera nga okyakumidde ku BBS Terefayina yaffe Kabaka bwa Buganda eniyo program Lutindo nze Peter Atenyi tusinzira wano ku mbuga enkulu Masengere otusinzira kubeera nga tukutusako empeereza nkulisayo mu program zukka n'ensonga ate nange nziguse ne program Lutindo enkyayo olunaku luno olwaliro baganda baffe abaisiraamu tubagaliza ekisibo oba omwezi gwa Ramadan omutukuvu Mukama Katonda kibabalire ate naffe tugenda kulaba nti no tubaterawo embeera basobozesa okuba nti musiiba ate nabo omukristo ali eyo oba omuntu omulala yenayina funa omuntu g'osiibulula kubanga omwo Mukama ogenda okubanga ojja empeera kujjukiza emisinde gya Kabaka birthday run Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatandikawo kaweefube okulaba nti ajja abantu bayambako abantu okulaba nti tumalawo obulwadde bwa mukenenya n'olw'ensonga eyo tulina kuba n'emisinde gya Kabaka birthday run oba emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujjo gwa April omwaka 2024 akiiti oba obujozi obuddukibwamu ku buli katale osobola okujja wano ku BBS Terefayina n'ofuna akajoozi ko oba obujozi bwonna weyagala mu bungi omujozi gwa mitwalo 2 gyokka gyokka kugirako akasawo okugirako ka vest koddukiramu sako n'akacupa jangu wano ku BBS Terefayina yo Kabaka wa Buganda ofune emijozi oba omujozi go emijozi namwe njoba beetaaze ku mitwalo 2 gyokka gyokka ate gwayagala bagikutuuseeko kuba ku namba y'essimu 0708 882330 obeere bumu n'enteekateeka eno 23 agenda okutuuka nga tuzzeemu omulanga gwa beene ogw'okulaba nti tumalawo obulwadde bwa mukenenya obwa siriimu kikulu nnyo okola obuvunaanyizibwa bwo nga gw'omwami ate tutaase omwana w'obuwala 23 agenda okutuuka nga siriimu tufumafume mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Enkulaakulana zaffe nga abantu obuuli ebiseera ebisinga obungi zibeeramu ensonga ey'akasente n'ogamba nti kanfuna akasente nkasige kanfuna akasente nkole business kanfuna akasente mbeeko kye neekoleramu ngule poloti ngule ettaka ngule akamotoka weekulakulanye ng'omuntu naye ebiseera ebisinga obungi ekiremesa abantu lwa butaba nabo bagenda kujja nsimbi zino eza capital oba okubaako ekintu erala kye beekolera naddala abantu abafuna omusaala wano bannaffe aba KCB Bank bavuddeyo n'enkola oba enteekateeka gy'oyinza okuyita okufuna ensimbi olunaku olwaleero negatiddwako omwami Isaac Mukiibi ng'ono nno ye relationship manager avunaanyizibwa ku mortgages mu banka ya KCB balina enkola eyakiguse ne KCB Bank njagala atusigira ekifaananyi ku biki ebikirimu ate n'oluvannyuma tufuba okulaba nti nno twegoba mu bwavu gwe nange kkiriza atulamuseeko ate tugende mu mboozi yaffe olunaku luno olwaleero Isaac. Neyanziza nnyo mwami Atenyi ndi musanyufu nnyo okubeera ku televisioni yaffe oba TV station eno gye bayita Terefayina twesiimye nnyo okutukyaza nga KCB Bank amannya agange bampita Isaac Mukiibi ng'enkola gye ndeese olwaleero ekwatagana ku kigguse. Lwaki kigguse? Kigguse y'enteekateeka gye tuleese okutambula wamu ne bakasitoma baffe. Kigguse y'enteekateeka eruumirirwa kasitoma ng'omwaka gutandika. Omwaka gwe guba gutandika tubeera n'ebiruubirirwa bingi nga mu byo tuba twaganyula nnyo okukendeeza ensaasaanya y'essente. Omuntu yenna ategeera ssente alina okutegeera ensaasaanya era n'agikendeeza okubeera mukwano gwa ssente zo. Kati KCB egamba nti ereese enkola eno ekuyambako okukendeeza ssente z'osaasaanya ate ng'ofuna ssente. Okitegeera? So tuwa kasitoma waffe omwaganya okwewola. Kasitoma oyo bwe yeewola ate aspendinga ssente entono mu kwewola okwo akulaakulana ekinene. Yeyo enkola yaffe eya kigguse. Isaac, kigguse oyogedde ku muntu okusobola okufuna ensimbi. Biki oba bintu ki ebiri mu layini y'okufuna ssente oba okufuna ensimbi okuva mu KCB Bank mu nkola eno eya kigguse? Muntu ki byasaanye okumanya naddala figures ezo? Nsobola kwewola nsimbi ku magoba ki ku bitundu ki? Lwaki enkola eno yanjawulo ku nkola endala ze mbadde nazo eya kigguse? Mwami Atenyi nsaba kwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Ojja kwekanga nti banka zonna ziwola era n'eno looni era tubadde tugiwola naye we tuggulawo ekitundutundu oba omwaganya guno gwe tuyita kigguse kitegeeza nti tugenda kukwatirako tukendeeze omuzungu kyayita interest rate eyandisasudde obutundutundu kaŋŋamba 2 ogenda kusasula obutundutundu paka ku 17 n'obuwuzi 5. Kugamba amagoba genzizaayo ku nsimbi zemba neewoze mugasaza okuva ku bitundu 2 okudda ku bitundu 17 n'obuwuzi 5. Yes. Ekyo kyennyini nti we tuva ku ekyo ne tugamba nti buli looni ebeerako
sente ze bakucharginga oba ze bakutoolako olwa abakutte cost of borrowing kyetuyita okukwasaganya ebintu arrangement fees ezo zetukutte ne tugamba nti twagala kutambula ne bakasitoma baffe tuzisaleesale mu bitundutundu bisatu. Ekisookera ddala kasitoma obanga wali teweewolangako mu KCB n'ogamba nti kozigye weewole kati tugamba nti looni yo webanga mpya eyandikusazeeko obutundu bubiri tugamba tugenda kusalako akatundu ki kamu ku 10. Naye ng'ate banka ye loan processing fee gye tuyita loan processing fee oba arrangement fee tukusalako akatundu kaki kamu ku 10 oba savings akatundu akalala. So sente ziba omuntu kyeyandiyise ziba za layisi. Ekirala obanga obadde weewola ng'oyagala ku top up kujjuzaawo obadde ne miliyoni 10 balance naye ng'oyagala kujjuzaawo ofune miliyoni 2 tugamba nti omuntu oyo ajjuzaawo olw'okuba already customer waffe tugenda kucharginga obuuzi 5 that is 0.5% mu arrangement fees. Mbadde ne looni nga wetambula ninga njagala kugattako nga nyino mu nkole ne yakiguse nze abadde alina looni nga njagala kutopingako processing fees 0.5%. Ate ne tuba ne customer oyo gwe twebaze nnyo ng'ava mu banka awalala kaŋŋambe nti alina looni awalala ayagala kufuna looni mu KCB Bank. Oyo customer ate tumusukkulumya nnyo ne tugamba nti gwe ava ewalala olw'okuba otwagadde nnyo tetugenda kusalako katundutundu n'aka kye twandiyise 0%. Leeta looni yonna gy'obadde eri tukwongereko ssente ogende weekulaakulanye at 0 arrangement fees nti nga tewali katundutundu konna ketukusazeeko. Eyo n'enkola gye tuleese nga kigguse etuyambira ddala okulaba nti tukulaakulanya kasitoma akula naffe naye ng'ate tasaasanya ssente nnyingi mu kwewola. Gisebo Isaac, omuntu ensasula ya looni eno Gisebo mumpa bbanga kibu oluvannyuma lw'okufuna looni nenzija ne neewola ntandika ddi okusasula nga maze okufuna looni nga maze okufuna ssente zammwe mulina ka grace period ke mumpaawo oba ntandikirawo? Gisebo tulina enkola ate nnungi ennyo nti mu mbeera eya bulijjo kasitoma amala ennaku 3 gy'atandikiramu okusasula. Kati mu kigguse tugamba nti ennaku 3 ziyinza okuba nga ntono nnyo ku kyoyagala okuggusa ne tugamba nti tugenda kuwaayo omwezi omulala gumu eyandisasulidde mu nnaku 3 osasulire mu nnaku 6 installment yo oba omutemwa gwe wandisasudde buli mwezi gutandike nga ennaku 6 zimaze okukola ki mu mwezi ogwokubiri. So owummulemu otitenkanye ssente z'ofunye oziplaningire bulungi nga teri akugamba nti olina kusasula kino otereeze byonna by'oyagala byonna bigguke. Isaac, ekimu ku bintu ebisinga okulemesa abantu okugenda mu banka okwewola ly'ebbanga eddene ly'omala ng'ojjuza empapula noweewola n'ojjuza foomu eno n'eno n'eri ne bamala emyaka ng'ebiri tebakuwanga looni. Looni eno enkola eno yakigguse bwe mba nsabye nga ntuukiriza ebisanyizo byonna mutwala bbanga ky'okubanga akasente kalaba ku akawunti yange katonnyeko. Ekyo nno kirungi nnyo kyoyogeddeko kubanga tulina enteekateeka egamba nti kasitoma ajja mu banka nga ssente azirinamu obwetaavu agency ne tugamba nti muzungu kyayita time to money nti ekiseera kye tumala nga tutegeka ssente zino okugenda ku akawunti yo tekijja kusukka ssaawa 48 mu nnaku 2 bwe ziti nnaku 2 nti ogisabye leero enkya lugenda okuggwako ng'ofunye ka message ate wobeera ku digital platform zaffe oba osobola ozisaasaanya n'ogamba kati nguze kino nga tovudde nawe oli g'ojja lumu mu banka oba osindika application yo gwe n'osigala nga okola emirimu gyo ne bakama abo
ofuna bufunyika message nti ssente mu dakiika mu ssaawa 48 tezisukka ssente zituuse kati ng'otandika ninagula kino ninagula ttaka ninagula motoka ate nga tekuli musingo ebyo obigula n'obinyumirwa n'obiggusa naye nga tekuli musingo tukozesa just musaala gwo ogutonya ku akawunti yo ne tutoolako akatundutundu akasasula installment yaffe oba gye tuyita looni. Isaac, abantu abasinga obungi batya looni olw'ensonga nti obaoliawo ebbanga eribaweebwa okusasuliramu looni zino libeera ttono. Mu nkola eno eyakiguse kasitoma ali eyo oba omuntu ayagala okwetanira enkola eno ey'okwewola mu nkola eyakiguse asuubire okusasula looni eno mu bbanga ki waba amaze okwewola ensimbi zino? Neyanziza ssebo. Looni mu windo eno oba mu bbanga lino eryakiguse tugambye nti tujja kuwola kasitoma waffe, tujja muwa ssente zaffe abeere nazo asasule mpolampola paka emyezi 84 gy'emyaka 7 nti singa ofuna looni yaffe ekuwa eddembe nibakujjangako akasente katono paka emyaka 7 bwe giggwako awo n'ogamba nti looni ogimazeeyo naye ng'ate tonnagimalayo osobola okufuna ekyetaago n'ogamba nti njagala top up era n'okomawo ne tukwongeza kubanga ebyetaago omuntu akulaakulana teyeebaka tuyinza kusasula looni n'ogamba nti kati ngenda kwebaka paka weeneggwayo always olina okuba nga olina kyokgusa yeno program gye tuyise oba campaign gye tuyise kyegguse ekuyamba okuggusa ebyo ebiba biganye mu expenditure oba mu kusaasaanya okukyasinzeeyo obutono ennyo. Ali ku BBS TV enkyaya leero y'obwakabaka program Lutindo andi n'omwami Isaac Mukibi okuva mu KCB Bank nga bazze okutusigira ekifaananyi ku nteekateeka gy'osobola okuyitamu gwe omuntu afuna omusaala mu nkola yaabwe ya KCB kiguse nga bewola ensimbi okutali musingo okutuukira ddala ku magoba ga bitundu 17 n'obuuzi 5 ku buli 100 ate nga looni eno gisasulira mu bbanga lya myaka 7. Isaac, bantu ki be mutagetinza oba be mutunuulira abayinza okuganyula mu nteekateeka oyinza okuba ndi eyo nga nina akawunti nammwe naye nga oba oliawo sikwalifayi nga kufuna looni eno mu nkola eno naddala eyakiguse ne KCB okufuna looni esaliko musingo bantu ki be mutunuulidde ennyo oba tageti y'abantu be mwagala bettanire oba beyunire enteekateeka eno ey'okuwola nammwe? Neyanza ssebo ekisookera ddala kiguse ekolagana oba eweereza bakasitoma abafuna omusaala. Olina okuba ng'ofuna omusaala ng'omusaala ogwo gugenda ku akawunti either eya KCB esobola n'okuba eya banka endala naye w'osalawo nti ozze mu nkola ya kiguse kitegeeza olina okuggulawo akawunti nammwe ne KCB naffe mu KCB ate tetujja kulinda musaala kujja mirundi okaŋŋambe 6 oba 5 okufuna looni eno. Tugamba nti kasita oggulawo akawunti ffe kye twetaaga omukozesaawo omuzungu gwayita HR partner atuwandiikira ebbaluwa n'atugamba n'atukonfamingira oba n'atukakasa nti omusaala gwo gugenda kutandika kujja ku akawunti ya KCB. Kati awo ffe tutandika butandisi ne tukuwaki looni kubanga tulina already enkolagana ne omukozesaawo ne tukuwa looni ne tulinda omusaala ne gukola ki ne gujja. Ate tulina n'enkola n'oba ng'olina looni awalala still ogulawo akawunti yaffe ne tukuwa ebitundutundu 75 ebya looni gy'osabye then ne tulinda ssente ne tulinda omusaala gujje then ne tuclearinga ebirala ebiba bisigalira. Kyentegeddemu wemba nina akawunti nammwe yesebo mumpa ebitundu 10 ku 10 ebya ssente zemba njagala mu loan wemba nina ebisanyizo byonna kituufu nnyo wabula wemba nfuna omusaala nga guli mu banka endala kengeze BBS Bank nga njagala kufuna looni kuva wammwe era nsobola okujja wabula mumpa ebitundu 7.5 ne tulindako omwezi ennaku za mwezi wezituukira omusaala gwe wegujja ne tukuwa balance asigaddeyo ng'omusaala gumaze okutonnyako ogusooka. Enteekateeka nga ya mulembe nnyo kubanga twanguyiza twagala ebintu byanguwe ng'omwaka gutandika omwaka guggweeko ng'ogusizza buli kyoyagala okuggusa
kubanga tubeera n'ebiruubirirwa buli mwaka nga twagala ebigendererwa byaffe bituukirizibwe. So KCB ejja etuyambako okugezaako okulaba nti ebigendererwa by end of year omwaka we guggweerako obituukiriza ng'ofunye unsecured loan oba loan etalina musingo, ebbanja eritalina musingo mu KCB. Isaac, kangende ku nsonga enkulu nnyo naddala abantu abagala okwewola bangi bawulidde balina ekibuzo kye beesunze okulanguddamu. Nyinza kwewola kutandikira ku ssente mmeka era muyinza kumpola kukoma ku ssente mmeka? Nyinza okumanyala kwekola naye ng'oba oliawo njagala gula kintu kya bukadde 10 mumpa mpaka ku nsimbi ki mu nkola eno eyakiguse ne KCB? Neyanziza nnyo ssebo. Ekisookera ddala tusooka ne tutunuulira obwetaavu. Obwetaavu busobola okwawukana nnyo. Busobola okuba obunene nnyo oba obutono. So we buba obutono tuyinza okutandikira ku mitwalo 5 miliyoni 2 naye ng'ate tujjukira tulina ne mobile platform yaffe gye tuyita mobiloni ekuwa paka miliyoni 5. Abalina akawunti basobola okufuna essimu n'anyiga n'aseereza amangu n'enze na mu banka okwata bukwasi kasimu go within 2 minutes nga ssente zo zigguse. Ezo ssente entono. Kati ayagala ssente nnyingi tusobola okukolera unsecured loan paka ku miliyoni 2.5. Miliyoni 2.5. Mu 2 miliyoni 2, 5, 10, 18, 2, yes sebo. Miliyoni 2.5 n'ogenda n'okola byonna osobola okuzimbako ennyumba, osobola okugula emmotoka, osobola okugula ettaka, osobola okukola byonna ebinene biwandikoze nga totaddeeyo musingo. Ekisingiro ddala obukulu totaddeeyo muki? Musingo. N'ofuna ssente n'oggusa byonna by'oggusa ffe ne tutandika kutoolako mwezi ku mwezi paka w'omalirizayo looni yo. Isaac, salary loan zino zikyase nnyo naddala mu banka zino ez'ebyobusuubuzi commercial banks abantu bagenda ne bafuna loans ez'enjawulo. Kiki oyinza okuggyayo nga eky'enjawulo mu kye mulina nga aba KCB Bank mu nkola ey'abantu oba ey'okusikiriza abantu naddala abafuna omusaala nga nze okujja okwetanira enkola eno eyakiguse? Kiki kye mulina eky'enjawulo ekyawukanako banka endala mu mbeera ey'okuwola abantu ssente? Ekisookera ddala njagala nkitegeeze nti enkola yaffe yakwatagana n'abantu. Mu KCB tukiyita for people for better. Tetubaawo ng'abantu tebaliiwo. So twagala nnyo okukolagana n'abantu ne tutambula nabo. So ndowooza kye nandisooseddeko ye nkolagana n'abantu. So tuyina enkolagana ennungi ennyo. Omuzungu kyayita relationship management n'abantu. Tuyina ffe tuli bakwano bammwe bakasitoma kubanga mwe bakasitoma era mwe baboosi baffe. Mwe mutabaawo ate nze mba nina omulimu mwe abanyiriza. So ekisookera ddala relationship management. Ekyokubiri tugezaako okulaba nga tukendeeza ensaasaanya ya ssente ng'ofuna ssente. Ojja kwekanga nti ebiseera ebisinga abantu bagenda mu banka n'afuna looni naye ate zaalekayo ki? Nyingi. Kati oba oggusa ki? KCB egamba nti jangu ofune ssente osaasaanye katono olyoke okola ebisingawo. Kubanga okola ebisingawo tumanya nti ezo ssente z'okola ogenda kujja ozitereke mu KCB. Ku akawunti yo ojja kugenda oinvestinge mu bintu ebirala era nga tutambula naawe ne tukulaakulana naawe okulaakulane nange okulaakulane ng'omukozi ne KCB eyongere okutambuza emirimu gyayo. Isaac, nga tumbawumba mu ddakiika nga 2 bubaka ki bw'olina eri bakasitoma ba KCB abaliwo ssaako nabaagala okugatta ku KCB naddala nga butambulira ku layini eno eyakiguse? Kuba bangi baagala kubaako kye baggusa naye oba oliawo baba tebalina magezi naye kati kozze n'ekikolo n'eddagala tukibaweera eddala lumu. Nsaba okwanjula ensonga zino nga nsaba nti bakasitoma baffe bonna tubaaniriza mu branches zaffe ez'enjawulo mu Kampala ne wabweru wa Kampala. Basobola okugenda mu bank ne bakola inquiries oba ne bajjuzaamu empapula ezisaba looni eyo. Ekirala tulina emikutu mingi
social media platforms zaffe zonna Facebook, tuyina WhatsApp platform, tuyina ku website yaffe wonna tuli baggule. Ogenda n'oteekayo inquiries zo ne tukuddamu ne tukufollowinga ne tugezaako okulaba nti kyonna ky'oleese ku mmeeza tugezaako okulaba nga tukuwa solution kubanga tuliwo kuwa solution. Yes sir. Wow, omwami Isaac Mukiibi, relationship manager avunanyizibwa ku mortgages mu bank ya KCB Bank Uganda, abadde kifaananyi ku nkola gye balina eya kiguse musobola okubeera nga weewola ensimbi okutali musingo okutuukira ddala ku miliyoni 2.5 eza wano ensimbi eza Uganda, ate nga amagoba gozaayo gali ebitundu 17 n'obuuzi 5 ku 100. Musawa na munana obeera nga olina ebisaanyizo bye weetaaga byonna ensimbi ez'omaze okuzifuna, ate bakuwa ebbanga lya nnaku 6 okubanga lw'otandika okusasula, ate ne bakuwa ebbanga lya myaka 7 mw'oyinza okubanga osasulira looni eno. Kale nno genda obettanire obeeko nawe ky'oggusa guno omwaka mu nkola yaabwe eya KCB Bank kigusa. Batukira ku mutimbagano kwe bali ku www.kcbbankgroup.ug obatuukirire saako ne ku mikutu gyabwe emigattabantu, emikutu emikwanya-bantu, oba ku namba yaabwe ya WhatsApp 0757378603, ate bakutuseeko empeereza eyo saako n'enteekateeka ey'okuwola ensimbi nga tekuli musingo. Nyongera okujjukiza emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka genda kubeerayo ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujjo gwa April 2024. Gula kiti yo ku mitwalo 2 naawe azaagala mu bungi osobola okutuukira abakitunzi baffe oba omukozi ku Terefayina yenna oba okube ku namba y'essimu 0708882330, ate tuwola nti noweenyigira mu nteekateeka y'okulaba nti tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya 23 agenda okutuuka nga bwedde. Pulogulaamu olutindo y'olunaku olwaleero sigenda kuba nga ngisussaawo. Ngenda kulekera musajja wa Kabaka Michael Matovu birimu yakutuuseeko ekitundu ekyokubiri ne bannaffe aba YP. Nze Peter Atenyi awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.